ensisinkano ebadde egenda mu maaso wakati w'abakulembeze ababiri abaggwanga erya America okuli Donald J. Trump wamu n'omumyuka we amanyiddwa nga JD Vance. Ensisinkano eno tewedde mirembe oluvannyuma olw'okuba nti bano ababiri bazze ku mukulembeze w'eggwanga erya Ukraine amanyiddwa nga Zelensky abadde yabakyaliddeko mu kwongera okunyweza enkolagana ye wakati n'eggwanga erya America oluvannyuma lw'olutalo olwatandikibwa eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia olututte emyaka era nga kigambibwa nti bannansi b'eggwanga erya Ukraine bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bafa. Mu mawulire olutalo batulaga nti eggwanga erya Ukraine ligezaako okuba nga lisesebbula eggwanga erya Russia kyokka nga mu reality abakulu bakimanyi era nga batugamba nti ekituufu kiri nti eggwanga lya Russia likubye ne ssekkuba yenna eggwanga erya Ukraine era bwe twogerera ebitundu bingi ebimaze okuba nga bidda mu mikono gya Russia nga biwambiddwa ku ggwanga erya Ukraine kyokka ng'omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine amanyiddwa nga Zelensky ye akyagenda mu maaso n'okusaba ebyokulwanyisa ye agamba akyali n'amaanyi okubeera nga afaafagana n'eggwanga erya Russia newankubadde ng'okusinziira ku biva ku ground biraga nti eggwanga erya Russia liwangula era litwala ebitundutundu ebiwererako ddala okubeera nga babikwakkula ku ggwanga erya Ukraine. Kigambibwa nti okuva olutalo luno we lwatandika eggwanga erya America lyerimu ku mawanga agabeereddewo eggwanga erya Ukraine nti era ebyokulwanyisa ebibadde biva mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga erya America nga bigenda butereevu mu ggwanga erya Ukraine bye bireeseewo emberebezi. Mu miitingi eno b'ensisinkano eno ebadde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga mu kye tuyita Oval Office ng'eno ye office eri official omukulembeze w'eggwanga yenna erya America wabeera ku ntebe mwasisinkanira ba diplomats okuva ku bitebe by'amawanga ag'enjawulo mu ggwanga lya America akasisinkanira mu kye tuyita heads of states abakulembeze b'amawanga amalala singa baba bakyaddeko mu ggwanga lya America ng'era bw'olabye president w'eggwanga erya Ukraine Zelensky bwe yabadde akyaddeyo muno mu office eno emanyiddwa nga Oval Office. President w'eggwanga erya America mwasisinkanira abakungu bakulembera nabo eggwanga erya America oba kye tuyita cabinet basisinkanira awo mu office eyo kakati n'omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine Zelensky mwabadde wabula mu nsisinkano eno bayisiŋŋanyizza ebigambo era wabaddewo obutakkanya bw'amaanyi nnyo ekireetedde omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine okuva mu mbeera n'abagamba nti nammwe wadde mutuyamba naye ekituufu kiri nti nammwe muluuzinga era mu maaso awo mulina ebizibu nammwe bye mugenda okwolekera. Abakulembeze bano ababiri okuli vice president amanyiddwa nga JD Vance n'omukulembeze we oba mukama we amanyiddwa nga Donald J. Trump baddidde omukulembeze wa Ukraine ne batandika okumuleekaanira bamulangira ebyokulwanyisa bibadde bamuwa bamulangira obuyambi badde bamuwa era ne bamusaba okwetonda bamugambye weetonde nga weetondera bannansi b'eggwanga erya America era bw'otakikola ogenda kuba togenda kufunamu. Twagala okutegeeza nti tulina obuyambi bwe tubadde tuwa eggwanga erya Ukraine okusobola okubeera nga okyalina mu lutalo we twogerera. Bano bamugambye singa si buyambi bwe tubadde tukuwa gwe Zelensky singa si buyambi bwe tubadde tukuwa ng'eggwanga lya America ly'otayagala kwebaza ekyamazima mu wiikisi 2 Russia yali emala okuba nga ewambye Ukraine yonna nebanga egyeddiza ne gavumenti yo gy'okulembera nga Zelensky njagala okutegeeza yandibadde tekyali mu buyinza obw'eggwanga erya Ukraine kyokka okimanyi bulungi nnyo nti ffe Abamerica ffe tukubeereddewo kyokka ate oyogera ebitagatta bamutegeezezza twagala weetondera eggwanga erya America ate era twagala weebaze eggwanga erya America obuyambi bwe tubadde tukuwa bubadde bungi nnyo era obuyambi obwo bwe butuusizza eggwanga lyo okubeera nga likyalina n'obwogerero mu lutalo luno olugenda mu maaso mu ggwanga erya Ukraine. Bannansi bagenda mu maaso n'okuba nga bafa eggwanga erya Russia likukubye era singa si ffe kuwa buyambi twagala okutegeeza nti obadde wandibadde essaawa zino wetwogerera nga tolina na bw'oli. Kigambibwa nti eggwanga erya Russia olutalo engeri gye lirwanyeemu singa si America era kigambibwa nti abamanyi eby'omunda bagamba nti eggwanga lya America lirinayo n'amagye ku ttaka ly'eggwanga erya Ukraine nti era kino kye kireetedde eggwanga erya Ukraine okubeera nga ne wetwogerera bakyasobola okuwadaawaddako mu lutalo. Kakati wetwogerera miitingi eyo ebaddemu obutakkaanya era nga balangidde pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine ne bamulangira obuyambi bamuwadde era ne bamusaba okwebaza bannansi b'eggwanga erya America. Njagala okutegeeza nti miitingi eyo tewedde bagikansolinze era omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine amanyiddwa nga Zelensky akutte ekkubo n'abaviira n'agambye no White House sigenda kubasobola kanzireyo ngende nfaafagane n'eggwanga erya Russia. Naye nga kigambibwa nti waliwo enzikiriziganya ezaatuukiddwako already wakati w'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya America nga kigambibwa nti eggwanga erya America ligenda kuba nga lisima era waliwo endagaano eno egamba ligenda kuba nga lyerivunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omu ttaka ebisangibwa mu ggwanga erya Ukraine okusobola okuyambako eggwanga eryo. Jjukira Trump yali alayira yategeeza nti olutalo mu ggwanga erya Ukraine ngenda kuba nga ndumaliriza
oluvannyuma lw'okubanga ndayidde nga president w'eggwanga lya America ngenda kubanga nnyimiriza olutalo olwo ekintu ekyalema Joe Biden ye bwe yasisinkananga abakungu ab'eggwanga lya Ukraine yabawaganga buwazi nkyamuwangula ako Karasha mugenda kakuba kumbe ekituufu bakimanyi nti ekituufu akasajja aka Putin kakyagenda maaso n'okubanga keeriisa nkuli newankubadde kye twakola kwali kukeereyesa Putin eyali ayagala okuwamba eggwanga lya Ukraine mu bbanga ettono ennyo wabula n'abanga ate bw'aba wakuliwamba kigenda kumwetaagisaamuko akabanga ekyo kyokka kyekintu eggwanga lya America kye likoledde eggwanga lya Ukraine kati we twogerera ensisinkano ezibaddengawo ne President Joe Biden yakavaako kati nno zino zikyuseemu bwali babaddenga bateesa kakati wano Trump yagamba omukulembeze w'eggwanga lya Ukraine nti njagala oba oyagala oba toyagala ebyokulwanyisa okusigala nga tubikuwa n'okuyimiriza olutalo luno tetugenda kuwa Russia byebadde eyagala wabula tugenda kukola ekisoboka okulaba nga tuyimiriza olutalo. President wa Ukraine agezezaako okwewozaako bamugambye sirika tobaako kyoyogera ffe tukola olutalo ffe tukola bizinensi wano era ffe tugenda okusalawo olutalo luyimirira lutya tugenda kukola kyokuyimiriza olutalo era Ukraine egenda kufunamu etya. Omukulu wa Ukraine bamugamba sirika tobaako nakyoyogera era wetwogerera meeting ekansolingiddwa Volodymyr Zelensky n'ava ne mu White House n'atambula n'agenda. Ukrainian President Volodymyr Zelensky left the White House just moments ago after a shouting match with the President Donald J. Trump and the Vice President J.D. Vance in front of the media in the Oval Office. Nti President w'eggwanga lya Ukraine avudde mu White House n'atambula n'agenda n'abaviira oluvannyuma lw'okushoutinga oba meeting ebadde egudde butaka wakati we n'abakulembeze omuli Donald J. Trump President w'eggwanga lya America n'omumyuka we J.D. Vance ababadde bamutaddeko akaka mu maaso g'abannamawulire kamera zibadde waawo ez'emikutu egy'enjawulo. Kati no kigamba he departed without signing the minerals deal and without holding the joint news conference with Donald J. Trump as where was earlier planned. Wuliriza wabaddewo ensisinkano eno wabaddewo enteeseganya nti wagenda kubaawo olukuŋŋaano lw'abamawulire olulala wakati w'omukulembeze wa America n'omukulembeze wa Ukraine. Kyokka Zelensky avudde mu White House era adduseeyo nga bino byonna tebituukiddwako. Byenkugambye endagaaniro ebadde eteekingiddwa in place nti eggwanga erya America ligenda kuba lisima kuba livunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omu ttaka ebisangibwa mu ggwanga erya Ukraine. Olwo bakole ekisoboka okulaba nga bayimiriza olutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga lya Ukraine n'eggwanga erya Russia. Zelensky tabirinze kuggwa oluvannyuma lw'embeera emuteereddwako okumudisrespectinga n'embeera yonna emuteereddwako abakulembeze b'eggwanga erya America. Kakati kino kireetedde Zelensky okudduka mu White House n'agamba nze n'ebiragaano byammwe sigenda kubisayininga. Kakati wano embeera weeyongedde okubanga etabuka. Jjukira Trump yagamba ye asobola okukola ekisoboka okulaba ng'ayimiriza olutalo luno. Kati Zelensky okubeera nga adduse mu White House nga n'olutalo n'endagaano tennasayiningibwa kigambibwa nti Trump yandibanga agenda kuva mu Ukraine n'obuyambi bwebabadde America bwebadde eggwanga eryo bwandibanga bugenda kuyimirira nti era singa buyimirira jjukira Russia America y'emu ku mawanga agabadde gataddewo omuziziko okulaba nga Russia tewamba era tebuutikira ggwanga erya Ukraine. Kakati oluvannyuma lw'embeera eno ebadde mu White House kigambibwa nti wandiraba essaawa yonna eggwanga lya Russia lizeemu okweriisa enkuuli oluvannyuma lw'okuba nti obuyambi obadde buva mu ggwanga erya America bwandibanga bugenda kubeera nga bwesalako. Embeera bwetyo ebadde ya bunkenke nnyo naye ffe tugenda kugenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Sigala ng'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.